Emmotoka zino tuzisanze zisimbidwa ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda Lweza Lubowa nga tutegeezeddwa nti ze zigenda okweyambisibwa mu kwerekera abanabeera bamaze okusunsulibwa. Abakuumaddembe okuva mu bitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo balawunnya ekifo kyonna okukakasa nti tewali kitataganya mirembe na butebenkevu bwa lunaku lwa nkya nga bagenda okuvuganya ku bwa pulezidenti basunsulibwa. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke, bakola ekisoboka okulaba nga bateekesa amateeka gonna ag'akakiiko k'ebyokulonda mu nkola. Abantu abakkirizibwa okujja ku ground eno e Lubowa olina okuba nga oli invited, oyitiddwa, oweerebbwa invitation, si bya buli omu ayagala ajja kujja. Ono alabudde nga bwe watali muntu yenna agenda kukkirizibwa kwesembereza emmotoka eziteereddwawo okugoberera abamaze okusunsulibwa okuggyako ab'ebyokwerinda. Tetusuubira kulaba mmotoka za security ng'ate waliwo abantu abalala abaziyimiriddemu. N'osanga kuliko abakamera, kuliko abawagizi. Emmotoka ya security ejja kubaako aba security bokka. N'ebyo bibinja by'abantu ebiwerekera abagenda okusunsulibwa oba bavaayo nabyo biwereddwa. Mugiramu okumenya kw'amateeka kungi, especially mu bintu ebikwatagana n'ebidduka, oluusi n'okutaataganya eddembe ly'abantu abalala ababa benjoyinga oba ababa batali mu bizinesi yammwe y'ebyokulonda. Poliisi era etegeezezza nga bw'ekkiriziganyiza n'ekibiina ki NUP okukola enkuŋŋaana zaakyo olunaku olwokusatu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okusunsulibwa. NUP yes yafunye awantu wegenda okukolera ndooza Nateete, era bajja kuba tumanyi nti gye bali era tukimanyiko nga security, just kye tuba tubasaba kyokka kukwatagana naffe tulabe engeri gye tukwasaamu security. Ate ye omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura atulambululidde ku ntambula y'abagenda okusunsulibwa okutuuka akakiiko k'ebyokulonda. Okuva mu kibuga e Kampala bajja kukolesa ku luguudo olw'e Yusuf Lule bakonektinge ku bitaala eby'emulago bagende mpaka ku City Mochare ku bitaala, okugenda mpaka ku bitaala eby'oku Kkubiri bagende mpaka ku Tao ery'e Bwayise, bakwate ku luguudo olw'e ku Northern Bypass bagende ku Nkulungo ey'e Busega, bagende ku Tao ery'e Kajansi, bakwate ku luguudo olukadde olw'Entebe, then bajja kubanga basalira ku mafuta aga Fuelex Lweza ku masanganzira ag'Ekigo okuconnectinga ku venue. Kyokka si buli muntu nti agenda kukkirizibwa okuyingira munda. Bacandidates si bonna bajja kubanga bapaakinga munda ku venue wenyini, ate abantu abalala oba abagenyi abayitiddwa n'abalala abakozi aba EC abo bo bajja kubanga bapaakinga ku kanisa ey'oku St. Joseph's Lweza. Waliwo n'amakubo agakyusiddwa era nga zo pikipiki si za kukkirizibwa kugasemberera. Akutawo ery'e Kajansi emmotoka zijja kukyusibwa zonna zidde ku luguudo olw'e Munyonyo Spa okuconnectinga mu kibuga e Kampala. Teri pikipiki yonna enakkirizibwa okutambula kuyita ku cut-off point yonna. Bino byonna byakuteekebwa mu nkola okumala ennaku 2 olw'enkya n'olw'olwokusatu. N'okutandika ssaawa 11 ez'okumakya mu nnaku 2 ez'ennaku 23 n'ennaku 24 mu mwezi guno ogw'omwenda mwaka 2025, era ekisasaizi kino nga kitambula mpaka we kinagwera. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.